Verena Bajenyi omukazi atunkana ebbawo olw'omusango gw'ebyapa akomezeddwawo mu kkooti bba Paul Kamali yamuwaabira nga amulumiriza okulemera ebyapa bino so nga ye mulwadde ayagala okutunda ku ttaka agende ebweru ajjanjabibwe obulwadde bw'ensigo. Bajenyi amaze mu kkomera Sabbiiti 2 okuva Barrow yamusibisa mu kkooti. Kamali awerekeddwako ab'enganda ze okubadde n'omugole we Bakira gwe yeesigamako mu ngeri y'okulumya Bajenyi. Adams Byarugaba omulamuzi wa kkooti ya Nateete Lubaga Mengo atandise okusoma ensala ye mu kweyimirirwa okwa Bajenyi. Ategeeza nti wadde Kamali ku lwokubiri yasaba Bajenyi aleme kuyimbulwa okutuusa nga muwadde ebyapa, naye ssemateeka muwa olukusa okweyimirirwa era n'atwalibwa nti talina musango okutuusa nga gumusinze. Article 23(6)(a) and (c) of the 1995 Constitution of Uganda as amended akawaida 23 akatundu ak'omukaaga akatundu A aka ssemateeka wa Uganda provides for a right to choose a person to apply for bail. kawa eddembe omuntu yenna omwawaabirwa okusaba okweyimirirwa. Kiwadde essanyu abasuubuzi b'obuwunga abakola n'abafumbo bano mu Kisenyi wamu n'emikwano gy'omukazi abazze mbungi mu kkooti. Ye Mumaali asigadde annyogoze newankubadde Bajenyi yeeyimiriddwa. Kkooti emutaddeko obukwakkulizo okubadde okusasula ssente obukadde 3 eza buliwo n'amuyimiridde obukadde 15 ezitali za buliwo. Omwawaabirwa agenda tewa kakalu ka kkooti obukadde 3 obw'obuliwo. Each surety is bonded to pay 15 million non-cash. Buli amuyimiridde agenda asasula 15 million. obukadde 15 obutali bwa buliwo. Alagiddwa okubeera ow'empisa n'okweyisa obulungi ng'ali wabweru bwa kkomera obutatataganya bajulizi ba ludda luwaabi. The accused person is ordered to be of good conduct while on bail Omwawaabirwa ategeezebwa okweyisa obulungi bw'aba nga and to respect the court orders. n'okuwa ebiragiro bya kkooti ekitiibwa. Omulamuzi agenze mu maaso n'asaba abafumbo bano okubeera abagunjufu ensonga zaabwe okuzikwata mu ngeri ya kintu kikulu bejjeko abantu ab'ebweru abawa amagezi mu ngeri y'okuwujja omunyama kubanga emmaali ebaleebukanya mu kkooti baagikola bombi. That this offence originated from the family conflict or disagreement. Omusango guno gwava mu butabanguko mu maka. Such a matter can be handled maturely Omusango gwe guti gusaana okukwatibwa mu in a civil manner mu ngeri ya kutegeera without putting anybody on gunpoint. Abafumbo bano ekibakayanya nsonga za byabugagga Kamali bwe yatwala mukyala we Bajenyi mu kkooti n'amusibisa ng'agamba nti yalemera ebyapa bye ate yayagala kutunda ku ttaka okugenda ebweru okwejjanjaba obulwadde obw'ensigo obumusumbuwa nti kubanga ali ku bujjanjabi bwa dialysis. Ndi ku dialysis njagala kulaba doona kineetaagisa ssente okutunda ku byapa byange nindi mu ddwaliro nejjanjaba. Tosalira wano ku mulyango okudda eri ku base quarter eyo polotemu n'endala okutuuka wali ku kikomera poloti y'okubiri n'okolamu poloti 2 nga maka gaffe. Pulida Bajenyi nga ye Sauda Nsereko ayogedde kuyimbulwa kw'omuntu bwe era nga tusuubira nti n'omusango tujja kuwoza Katonda ajja kubeera naffe tuguwoza. Kizza Martin yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.